Mupiira gw'abakyala ttiimu y'eggwanga ey'abawala basama omupiira ogw'ebigere the Tin Cranes ekoze okutendekebwa okusoose mu ggwanga erya Kenya nga beetekera omupiira ogw'okuddiŋŋana n'Abannakenya ku lunaku olw'Essande. Bano bali mu mpaka ez'okusunsulamu abaneetaba mu z'ekikopo eky'ensi yonna. Omupiira gwakusambibwa ku Nyayo International Stadium Nairobi, Kenya, ng'ogwasooka Kenya yakuba Uganda goals 2 ku bwereere e Nakivubo. Tupromisinga okuwangula against Kenya. Era tusuubira okukolera wamu nga ttiimu n'okozesa abaako kye batubadde mu nkola n'okuftinga flag yaffe waggulu. Tuse bulungi twatuse yesterday, olwaleero tutandise training yaffe esoose wano ku kisaawe kya police sako wano. Abaana abawala bonna batuwadde assurance nti bali mu mbeera nnungi, tetulina mulwadde, era bankakasiza nti bagenda kufiirawo tube nga tusobola okufuna win ku Sande. Buli kintu kiri bulungi, abaana bonna bali mu mbeera, emmere, buli kintu kiri mu mbeera nnungi. Batusuubiza ku hotel bagiyita Cave Park, 5-star hotel, very good hotel. So tuli mu mbeera nnungi wano e Kenya, n'embeera si ya bbugumu nga Uganda tuli mu around 33 wano tuli mu 28, so embeera nnungi tugimanyiridde kati tuli bulungi. Abel Kitaka, Salt TV, Omunyo.